So twafuna obudde obukola ebintu buli omu ategera munne. Buli omu nategera munne, buli omu okugamba nga tewali ate tukolera wamu. So we had a lot of time ennyimba ezo zonna nga bw'oziwulira endala tezafuluma nafuluma ziri eyo nyingi naye nga is my friend kyali wange. Bano abayimbi abalala abakola ennyimba bajostede bani balawo mutegeera kibala abasumbuwa nedda bakyali abo abalala abakola n'ennyimba baba bazzebuzi nti nga omusoga musudani nemusalako nti niyo kinkwetaaza at that moment oyagala ekyenina ekyo era n'okimpa neŋŋenda okitegeera. So naye nze jjukira nze nali twatubeera wamu tukuba tours wamu London, where Dubai, everywhere. So we got a lot of time of concentrating and listening to each other. So mumbere no papa okoze nyimba nyingi ne Chameleone abasinga bayinza olowooza oba omuwa ssente kuba okoze nyimba nyingi waliwo abajja ne ssente abamu naakola nabo kali tugeza lumu bote bagamba nti yampa ssente nze nyimba bubi nyimba bubi esebo nani nyimba bulungi ate buli luyimba lwetukola naye lufuuka ndigambye ampe ssente n'ekiri kyava kukwatagana kuba nti omuntu abeerako nekyaliwo enyimba zino zokoze naye Papa Sidi ani aziwandiika? Enyimba nze zewandiikira nze mwenyini najja n'atuulamu nesamu peni nesinga 70% zizo nyimba zange zagwadde zafuluma ojja muga kabatimbero neno ye yajja nagamba nti vibe yena gyolidde ate ng'oli w'amaanyi Papa Sidi omutawani agamba ki? omutawani gyali yakubalaga atunga nekyalaani zateerangeza singa as well wagende South Africa Papa Sidi n'otambula wamawangu gatambudde nga tebakudipotingangako tuwulya Shozenbek bamudipotinga ano Fikfomegen bamudipotinga gwe kiri kitya wagenda nga muyimbi oba wagenda kulaba ku bantu? Simanyi nakumanya oba neebuusa nnyo engeri gyendakubira Kaleero n'omusudani amanyi Kaleero olipala kawempe bwayisi. Okay, bannayuganda tulina Papa Sidi gwe tunaye mu nnyumba tulina obuyimba bwe wano bwe tugenda okuba nga tusumulula waliwo obuyimba bwe wano ayina ke bayita Twala tuna ne Natasha obuyimba bwe buno tukomeo tufuna amasimu tube nga tubateera wano naffe kayimba nsooke kulwa Papa Sidi nina bubiri Twala ne Natasha nina obuyimba buli bubiri akatufune wano tukomeo gwo tunyonyere Papa Sidi kiri kitya era omugamba ki? So, taliku oyimba bulungi nnyo okay sofa message asimye bwale bo balina ya mpingo ne oluyimba bo balwagadde luza Metro why tobikola ng'ebyo kauna ole isigo bonene Metro ela wanji tata tuli stade kyekiriwo we bali kusiima mwana mama Promota Tamale ule mugamba ki? Tuyina Papa Sidi. Papa Sidi muganda wange oyo mwagala nyama ni buli kibayita music. Yes. Mugamba. Management ye ekolenga bwe kisoboka. Ekole Papa Sidi yennyini bwe tumanyi. Watuuse ku mmeeza yenene kirungi nnyo era kyenze n'omugamba mukwano gwagerako wano akutumidde nnyo. Tukuyanza nnyo sofa abantu Papa reaction nungi bagamba olimba balwagadde just ndoza side tujja eyo tugireke tutunulire music wanjita Patrick walayi walayi ekitambula kitya yesebo yesebo yo Mama Papa Sidi obamulikira alayi walayi Papa Sidi gwe kyobamanya nagikubye muwala wa neyanza taata esebo
ekokubiri Papa Sidi olina bulungi nnyo n'ekituuwo naye nga kifa betukumanyi naye nga tibafani b'omukyalo bamanyi Papa Sidi bulijjo nayiba ne Chameleone naye kati lake enyibazo tekibuuka nnyo nnyo okusinga kugira ezakukolako ate nga enyibazo nnungi kutapushinga kakuddemu abasinga balongozeza ku balonyi mu Uganda Papa Sidi mwoli kale oyo asiima naye akubuuza ekibuuzo lwaki singo zo teziblowinga nnyo nga kolabo muddemu kati tukwate omulala singo zange teziblowinga nnyo nga kolabo it is because kolabo ebaako energy yawa abantu babiri jjukira ebaako Chameleone ne Papa Sidi naye enkolo lima nga ndikoze nze divided energy ate omanye ebintu by'ennaku zino byakuyiwa so budget yetagisa so kati omuntu kyenjagala bannayuganda singa basobola okumpayo miliyoni nga 10 oba ku 2 oba tuteekewo ennamba banteereko ssente then bamanje music kuba byonna mbiteekamu ssente Metro hello alibasavu anko muli abakabi kwetulise mukubyange genda na byenyini dupa okuvena mwongo wano esebo Papa Sidi ndi fit kali smart agamba kitaata batajamwe babateramwe amina sebo mwatalaga kiyinda okumwana mukyagala n'ekitundu kyonna ne tubakubakuba mwatukuba tokoyoko buli omu ensawo zefungudde naye nga Papa Sidi yesebo bwoba okomyewo otyo yesebo nze nsiimye nnyo yansiimire ddala era besigenda kumwonoonyako mbe nga nsobola omutoola mwona we mutoola amina n'okumusaba mbe nga nsobola omusabayo yonna gy'ali banene yesebo era nze tongenda kikola neeyamye nga nze kali simaati wena muwongo esebo tukwagala nnyo ekintu kiteekemu amaanyi naffe tukiteekemu amaanyi wano kwabasaba music neyanza nnyo kali smart era mukama akunkumye Papa Sidi kale tukuyanze abantu sofa basima obuyimba kitegeeza possibility y'okuyingira countdown gye buli Metro hello wanji taata webali kusima mwana mama yesebo yesebo muziki ogukuba ate buyita bonna bulungi bayidawo bonna bujje countdown bonna bujja tukolera buli lunaku babutukulirenga waawo kale amina webali kusima webale nyo taata sofa abantu bawulidde kopi enyimba tekuba Metro wanji taata enkolera ng'ezitera kudda ku mukutu yesebo Mandela inamuŋona naye waliwo ekinsukkako Mandela ndinamuŋona kusenta mulodi yesebo neŋamba ngudde ku basajja abamu kubanywezeza ekintu kino gamba otya muganda Papa Sidi ndi bulungi taata wange agamba otya sebo sina ttabu amanya nze Mandela ndinamuŋona kusenta mulodi yesebo nono okwagala nnyo nze olwalirikisizo neyanziza nnyo lirikisizo owandiika ziba macuwa neyanza nnyo muganda wange webale kusiima omanyi olaba blood sukusudia esebo waliwo oluyimba lwolwawo ng'owuliriza ng'oyagala ebigambo byange kina ensonga zange saagala wetambi byange ow'omukwano temera ikwe mulungi asinga ow'omukwano wange kikiriza sirimba tonkanya mazira izo kusaba kwange toneka zeruluma ow'omukwano temera sinuma yekwe mulungi asinga eyatwala omwoyo katale kwenyagala bangeteno mbuza temutima kulieyo nembe kwe yasimala sibirano tashe kitiba chikuwa omukono guwanika natashe kitiba chikuwa naye omutima okukuba omwana w'omuwejere omutima gutadde ku lujegere nagasha nagasha okire sanyu nagasha muwala wa nze nagasha kire sanyu nagasha
nkikuwa omukono guwanika Natasha ekitiibwa nkikuwa naye omutima okukuba